Nkyanoonyereza lwaki abantu baagala nnyo okukaayanira omulambo. Abantu baagala nnyo okukaayanira omulambo, oba oli awo ng'omulambo teguweereddwa na mukisa kwogera, gwo kye gwali yagadde. Naye nga okusinziira munnange ku nsala ya kkooti, tuddayo ku nfa y'omwami n'omukyala abaafiira wano mu butemu obw'amaanyi. Kati High Court bw'etyo ewadde mutabani waabwe okuva mu ggwanga erya Switzerland obuyinza okubeera nti nno yasalawo ku by'okuziika emirambo gino ebiri egy'abazadde be egimaze emyezi 9 ku nsi. Oba guno ndula gwe mulambo gukyasinze ogwa Padde Bitama gwalwawo mu nkaayana. Tulabye wano ogw'omugagga ono omukyala gwe abadde akaayanira n'abaana baafiira mu kabenje wano. Kakati na guno gwo ate gukyamenya rekodi emyezi 9. Kakati High Court wano e Uganda mu Kampala emaze okubeera nga esetolinga okukaayana okubaddewo okw'amaanyi mu famire ku kuziika kw'abafumbo, emirambo gy'abafumbo egimaze mu funeral home emyezi egisukka 9, by the way, gisukka n'emyezi 9. Kakati mu kusalawo ku lunaku olwa Mande, omulamuzi Seria Nagawa bw'atyo yawadde Mark Mutaaga Kabenge, ono nga Swiss national mutuuze era nga newankubadde abamuzaala baffe baawano, naye kati ye mutuuze bweri mu ggwanga erya Switzerland, era nga ono mwana ddala biological son ow'abagenzi. Kati kkooti emuwadde final authority, obuyinza obw'enkomeredde okubeera nga yasalawo wa bazadde be gye balina okubeera nga baziikibwa, bawummuzibwa. Kati kkooti era neeragira Attorney General ne poliisi okukakasa nti emirambo gino giweebwa mutabani w'abagenzi Mark Mutaaga Kabenge mu ssaawa 48 obutasukka ssaawa 48. Kabenge ye ayagala bazadde be bwokyebwa bafuuke evvu, olwo abazze mu ggwanga erya Switzerland ayagala baba cremating, babookye bafuuke evvu abazze mu ggwanga erya Switzerland. Tayagala kubaziika eno babasimbeko amalogo, kyekitegeeza tayagala kubaziika eno babasimbeko amalogo, kubanga jjukira nti enfa yaabwe n'omutima essaawa eno gwe batakwatanga ebafumitafumita ebiso. Kigambibwa okuba nti nno waaliwo abagamba mu famire nti nno bano be baatwala obugagga bwabwe bwonna. Kakati olwo bamaze okubaziika wano, kitegeeza bagende bakolere omulagala ku malaalo. Ebyo byatagenda kubeera nga akkiriza. Kakati ayagala babookye bafuuke evvu abazze e Switzerland. Kakati munnange bino byonna biva ku kufa kwa David Mutaaga gwe twogerako omugenzi ne mukyala we Deborah Mutaaga. Bano baasangibwa nga bafudde Julayi nga 6, 2025 mu maka gaabwe e Lugonjo Nakiwogo mu Wakiso District. Kakati okufa kwabwe kuno kwanyonyola kkooti ng'ekikolwa eky'effujjo, era bannyonnyola nnyo kiwanvu kiri awo kubanga tebamanyi nnyo yabatta lwaki, kubanga
poliisi ekyali mu kunoonyereza, ekyali mu active investigation. Nga bamaze okukola postmortem yasooka wano ku City Mortuary, emirambo gino baagitwala ku funeral home e Mengo, era nga eno gye babadde ebbanga lyonna, kubanga obadde obutakkaanya wa gye balina okubeera nga baziikibwa. Munnange nga okaayana essaawa eno we kutuuse nga abaana, jjukira mu kiseera kiri babadde nga bajja abaana b'omugenzi bo nga bagamba nti tebalina bazadde we kuziikibwa eno. Kabenge ne sisita we bo nga baagala emirambo gyokebwe bagizzeeyo e Switzerland, ate nga wano e Uganda ab'eŋŋanda Kutulu balaga nti baagala nnyo omuntu waabwe. Buli mu Uganda bagamba nti David Mutaaga musajja Muganda, era nga alina kwegamba abadde ayagala nnyo obuwangwa bwe, kakati alina okubeera ng'aziikibwa ku bijja bya bwajjajjaabwe wano e Buddo, okusinziira ku mpisa ey'Ekiganda kirina kuba bwe kityo, aziikibwe e Buddo. Kakati Kabenge bw'atyo n'agenda mu kkooti nga ayagala kkooti emuwa obuyinza abeere nga yalina obuyinza ku mirambo gy'abazadde be, era nga abakulu b'ekika bwe batyo tayagala beeyingize mu byakuziika, babiveeku babite. Kakati munnange mu kusalawo kw'omulamuzi Nagawa bw'atyo n'akimeekinga clear nti newankubadde munnange obuwangwa buli awo, era nga ku mateeka g'e Uganda buteekamamu ekitiibwa, naye ab'oku lusegere ennyo ba family members naddala abaana be balina okubeera nga bateekinga priority, balina okuweebwa enkizo mu kusalawo ku nsonga z'okuziika. Kakati munnange bw'atyo nga tutegeeza nti abagenzi baali bazadde okusooka bifo nga tebannaba kubeera nga batwala obuvunaanyizibwa obw'ebyobuwangwa oba obuwangwa bwabwe, era bw'atyo n'asalawo n'agamba nti tewaaliwo na bujulizi bukakasa nti omugenzi yali aleseewo ebiragiro nti alina kuziikibwa mu Uganda, era n'asambajja abagamba nti ayina mbu personal note mbu alina obukakafu bwe yalekawo mu buwandiike David Mutaaga omugenzi, n'agamba nti obwo tebukakasa nti wa gy'alina oba tebuyinza kukozesebwa nga biragiro nti yalina kuziikibwa wano nti bw'atyo bwe yagamba, era n'agamba nti obuwandiike bwe yaleka bulaga bulazi nti yali ayagala nnyo obuwangwa bwe, so si final wishes nti bwe nfanga kibe bwe kiti ne bwe kiti. Kakati munnange mu kunoonyereza ku butemu buno, jjukira bano baatemulwa, kkooti yakizuula nti yakizudde nti tewaliiwo nsonga lwaki emirambo gino bakyagikuumye, kubanga babadde bamaze okubeera nga bayikibejja emirambo, bakoze postmortem ezeetaagisa nga zonna baazimaliriza, era nga okunoonyereza okusinziira ku poliisi tekulaga nti bakyetaaga emirambo gino kubanga bagirina. Kale bw'atyo omulamuzi n'agamba nti emyezi 9 okulwisibwawo okuziikibwa kw'abantu bano mingi nnyo, era nga gino kitegeeza giba gireetedde family okubeera distressed, n'olw'ensonga ekyo kirina okuba nga kivaawo mu ddiiro. Kati kkooti bw'etyo neeyongera okubeera nga ekakasa ku nsonga eno nti
Kabenge amaze okubeera ng'afuna clearance okuva eri Swiss Embassy wano mu Uganda okubeera nga emirambo gino gyokyebwa era giddizibwe mu ggwanga erya Switzerland. Kitegeeza nti ensonga eyo ey'okubeera nti agenda kubaziikawa ekyo kimaze okubeera nga kikolwako. Kakati mu biragiro ebisembayo nga Kabenge omutabani akolaganira wamu ne sisita we bwe bati ne babawa obuyinza obwenkomeredde ku nteekateeka z'okuziika bazadde baabwe, era kkooti bw'etyo n'erabula nti teri muntu mulala yenna wa kika ayinza kweyingiza mu kukwasaganya okuziika emirambo gino nga bano Kabenge ne sisita we tebamanyi oba tebabawadde lukusa. Kakati n'agamba omulamuzi, newankubadde kiri bwe kityo, omulamuzi Nagawa n'agamba nti famire balina okuba nga babaako ne common ground, babako n'ebibagatta nti emirambo giggiddwayo bwe babeera bagitadde oba okugikungubagira nti abaana balina rights, balina eddembe ku kuziika, naye ate ne ab'eŋŋanda balina eddembe ate okubaawo bakungubage. So si nti kati bano babawadde mutwale temukkiriza balala bonna kujja kukuba oba kukuba liiso oluvannyuma ku mirambo nga tekinnaba kwokyebwa oba kugamba ebyo byonna birina okukolebwa nti nabali balina olukusa okubaawo. Then kati bano bwe bamala okukola bye baagala bamaze okwokya naye nga bali tebawakanya bya bano, kati bakwate evvu lyabwe balitwale e Switzerland. Omulamuzi bw'atyo bwe yasazeewo. Bannange ebyo osanga nga biyise kubanga biwanvu, ofudde mu nfa embi ate era sitiira n'omulambo gwe ne gubeera awo ku nsi ne gubonaabonera awo olw'okubanga